to come. Obayagala batoyagala. Ngero 13:22. Soma. Omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana. Abaana b'abaana be. N'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekebwa omutuukirivu. Olidde olunyo akatundu akasooka ko kakugamba nti bw'oba otegeka obusika tebuba bw'abaana bo. Okola ekintu ng'okikolera okola obusika ng'obutegekedde baana b'abaana abo bazzukulu. Omuntu omulungi abuuka omulembe gwe n'abuuka n'ogw'omwana n'agenda mu mulembe guli oguliddako ogwokusatu nti abaana b'abaana bange bo tebali avuwala. Tumutume tumwine bazzukulu bw'oyogera abaana baleke abaana bagenda mu bintu byabwe birala nnyo. Nagenda okubuulira e Detroit, Michigan. Myaka gigenda mu 3 kati n'okuyitawo. Gisinzewo actually. Naye nengwa mu church nga baafiiriddwa omukadde w'ekkanisa. Ng'ennyogoze. Kanisa ennyogoze. Ng'ennyogoze. Baafiiriddwa mukadde wa kkanisa. Aziikibwa ku Saturday, zirituka ku Friday. Bamuziika ku Saturday, mikolo gyonna gya Saturday nze ndi wakubuulira ku Sunday. Naye natunula nga bayita generation ku generation muddugavu yali afudde. Service emala essaawa entono ennyo 5 oba 6. N'otunula. N'entunula. Naye mu byonna nalabamu ekigambo kimu kyokka. Generation. Nalaba ekyana kizzukulu kya generation yakubiri. Kyava wekiti ebbali ne kijja kitunuulira ssanduuku jjajja waakyo mwebase. Ate si jjajja waakyo immediate. Wabula jjajja waakyo mulembe gwakubiri. Ne kimutunuulira bwekiti. Kiringa kya myaka nga 10. Ne kimutunuulira. Baali bamutegese ng'emikono bagitadde wano bati. Kino ekivubuka ne kifunya ekikonde kyakyo ne kikoona ku coffin ku mulambo gwa jjajja. Body viewing eri mu church. Kati kyo ne kifunya ekikonde ne kigenda ne kigamba you are a good man. Ne kiddayo ne kituula. Kimusiibudde. Kyamusiibula bwe kityo. Kyamuwa n'okazi ne kimuga nti you were a good man. Kyana kya myaka nga 10 kirenzi kigimu kiti. Kine enviri ziri afro kirya bulungi. Kati kiraba tukiraba bw'okyogedde n'ekiraba. Nekisamba n'akagaali nekisamba akagaali nga kivaawo n'akagaali nekikasamba kikakuba kiiki. Kyamala okumuwa n'okazi nekikuba ne kiiki ku coffin. Siri kyerabira ekyo ekyana. Nekiddayo nekituula. Neŋŋamba nti katono weggulu n'ensi. Ndikolayo ebintu abaana b'abaana bange omulembe gumu ebiri. Ekyana ne kiŋŋamba nga ŋŋenda nti you are a good man. Singa Yesu alwawo. Ekyo tute kukikolera ffenna. Okwandibadde okukaaba kwa buli musajja. Ekyokubiri. Spiritual authority is recognized beyond time. Oyinza oba omwoyo. Yeah. Busibwamu ne wayitawo akaseera bw'obusigala busibwamu ekitiibwa. Omuntu tabeera kabona mulembe gwe gwokka. Abraham yassaamu ekitiibwa Melkizedeki ng'akimanyi nti bw'akola ekyo balissaamu ekitiibwa aliva mu ntumbwe ye nga naye kabona. N'akisigira abaana be babawe ekitiibwa mulembe gwabwe. Nagamba kanziseemu ekitiibwa kabona ow'omulembe gwange kubanga bwe mussaamu ekitiibwa aliva mu nze alizaala aliva mu oyo aliva mu oyo alibeera kabona ye Leevi. Bwe sissaamu Melkizedeki kitiibwa Leevi tebali mussaamu kitiibwa n'awaayo ekimu eky'ekkumi n'assaamu ekitiibwa Melkizedeki kabona ow'e Salem. Because spiritual authority is recognized beyond time. Eriyo abantu lwakuba ebyafaayo bwe baba byogerako biri confined to them.
ate ebirala biri distorted. Yes. Naye ebiri clear byomanyi nti biri clear. Biri confined to certain areas. So habula tibagala kumanya. Naye tolina bwogoba amapeera mu Bukatoliki. Oyagala toyagala. Ate onookola otya? Toyina. Ogoba otya Joseph Kiwanuka? Ogoba otya kiva e Bulaaya mu Anglican Church. Owesize eki kiva e Bulaaya omugjamu oti Apollo ng'omugoba ng'odduka olaga. Toba complete. No. Omugjawo oti era ebyafaayo bwe bitambula omusanga ayimiridde ati. Ekawempaawo waliwo erinnya ekkambwe ery'Obusiraamu. Ekawempaawo mulyogere. Ogoba otya mbogo mu Busiraamu? Oligoba otya omutala kakati gwe tolina kyofaayo kubanga sinzikirizayo. Kitambulanga bwe kiri, you don't pay attention. Naye omusiraamu n'agamba nti nva kawempe embogo. Wiiki ssatu eziyise twakyala. Wiiki ssatu ziringa bwe zityo. Orthodox Church yakyaza paapa waayo. Yali kuno. Ne tugenda okumwanirizaako n'okumulamusaako. Nga IRCU. Twagenda nga anti eryokugenda nga statesman eryokugenda byonna byalimu kubanga byonna byalimu. Akati naye eyo kakati nentunuulira abasajja abaatandika obusoddokisi betutawuliranga nabo mumuva ku Nankyama naye mabega balinayo abalala nga nabo bakambwe. Taata wa Archbishop oli eyafa Jonas Lwanga naye yali Archbishop before. Yali Archbishop. Ebyafaayo particular area kati gwe tobifaako nnyo kuba Orthodox bwe bubimanyi. Orthodox bwe bubimanyi era bakulaga nti ono yasooka. Ebifaananyi weebiri basa olaba abasajja ab'omulembe guli n'abalala bampi nga Uganda ekyalina abantu abampi abampi ddala. Ali mu black and white. Ali mu black ekirevu kye kimusinga obunene. Ne baga nti ono bwe yavaako ono yeyaddako kakati makulagayo omulembe gw'ojjukira abakyajjukira Archbishop Nankyama kati nekuddako ono kati n'omanya Lwanga kakati waliyo muzeeyi ng'ojja obagoberera bw'otyo naye bw'otunuulira ebifaananyi baabwe ng'oserengeta nze nkugambye nti genda kati mu ministries za government mu office zaabwe olaba ba minister ababadde babeera mu offices ezo. Genda ku City Hall olabe bameeya b'ekibuga Kampala otandikira ku bayindi otandikira mu bayindi emmanga kakati history akuconfininga ku area kwoli ne study gy'okola naye nga bw'obanga oyagala okugoberera ebintu ng'oli broad nga totya ng'oli mugazi bulungi osobola okulaba nti spiritual authority is recognized beyond its time. Kubanga kati weyogaba otodokita ng'olese ekirenzi kiri kati ndaba kati tunuulira abaana bazzukulu ba Abeli nabo baga nti you are a good man. Kubanga Bayibuli egamba nti newankubadde nga yafa Abeli akyayogera kakati lowooza gwe lowooza ng'oli direct descendant wa Abeli. Bizzukulu bye biga nti ayi buli musajja mulungi owaana Obukatoliki mu Uganda. Kaloli Lwanga omanyi gye bamuzaala? Kaloli Lwanga Pira mu Bukatoliki alina n'ekyalo kiramba wali Jinja Kaloli wali ekawempe. ebyo byemuliko ebya Jinja Kaloli teeka waliwo sekugambye genda Kyato gye bamuzaala Kyato Kalungu jjajjaawe muzzukulu we owulira nange mbadde nkimeesinze muzzukulu wa Kaloli Lwanga gwe bayita Mikalo namulaba nga ndi mu Pittu nga mukadde direct descendant muzzukulu bamuyita Mikalo ab'ekalungu bawulidde ab'ekyato namulabako nga ndi mu Pittu ng'atambula bw'ati ng'abendabenda ne bagamba nti oyo ye yazaala taata wa Lwanga
Kaloli. Nedda ono mutabani wa taata wa Lwanga ono gwe nalaba bwenti nga mutabani wa taata wa Lwanga Ekijo Kaloli Lwanga gwe muwana eno ne mukubirako n'engala engoma zivuga nze nkugambye nalaba ko jjajjawe direct kakati ate abalala baddakaawo nabo bwe kyali balamu teri agoberera teri ayagala kumanya kubanga is confined to one area yes subject matter confinement spiritual authority kakati ekisembayo nze kinjala okugamba legacy kye bayita legacy emikululu is built in the loins of obedience. Omuntu bw'akola obuwombeefu oba obwetoowaze obedience n'agondera Katonda aba buildinga legacy etesobola kuzimbibwa ssente etesobola kuzimbibwa kitiibwa kya muntu obedience only. Not even an office can build it. Apana. Office you're holding. Ekifo mwoli office amayinja obugombe tebuzimba legacy. Kuba Ibrahim yakola kya bulijjo. Ekyokuwaayo. Ekyo kye yawaayo yakola kisoboka. Yakola kisoboka. Akati Katonda akwata ebintu ebibiri n'alabanga ekimu kyekikola ekirala. Kubanga saddaaka eneweebwayo. Katonda alabanga omuntu agiwaddeyo alina eddoboozi lyagondedde. Okusobola ogiwaayo kyava agamba nti okugonda kusinga saddaaka kubanga omuntu watuukira okuwaayo saddaaka alina eddoboozi oba okukubirizibwa mu ndeeri kw'abaawulira nga waliwo n'ekiwakanya tekyo tokikola kati ye n'agondera liri eddoboozi kati yavaga nti okugonda okwo kusinga ne saddaaka gy'oba olisa. Kubanga kati lowooza bw'oba osimba omuti ng'oli musimbi wa miti era nga kakati batulina campaign zitambula mu nsi musimbe emiti number 1 tosuubira kubeera mu shade ya muti ogwo bw'oba olowooza bw'oti oba tokyagusimba tosuubira kulya ku bibala bya muti ogwo omuti ogusimbira generation gy'otolibaamu singa Kristo alwawo okudda kituufu nnyo okawulidde ako ekyokubiri ennyanja kati nga omuganga Kiyira ogukulukuta buli lunaku nga gukulukutira abantu begutamanyi na kumanya gwo gukola service ne guwa obulamu ekkubo lyonna mwe guyita. Nze nalinnya ennyonyi ya Egypt Air ng'eva wano Entebbe nga ngenda Cairo recently 2 years ago. Nalinnya ennyonyi n'empunga buwunzi okutandikira Egypt watandikira ng'omalako Sudan ennyonyi eyita waggulu wa mugga tebeetoolola kuyita walala bagoba mugga era nga bwe bagenda bakugamba nti wano we tuli abali eno mutunule eno nammwe abali eno mutule mu madirisa mulabe kye mulaba. Abasajja bakwata kilomita okuva ku nnyanja kwennyini kilomita 15 oba 2 bw'obeera mu nnyonyi olaba ka strip bwe kati erudda n'erudda nene bagamba nti ezo zi kilomita nga 2 wakati wa 2 na 25 depending on the terrain eyo ne bagi earmarkinga width eyo ne bagi earmarkinga ng'ennyanja bwetambula ng'omugga bwe gutambula mpaka ewaabwe wewoka we balimira. Omusenyu bagusena ne bagujjawo ne banoonya ettaka gye balijja simanyiyo ne basimba emiti ne basimba ebimuli ne basimba ebibala buli kyolowoozaako olaba ka green akatambula n'ennyanja bwekuba ekkoona ne kakuba era ennyonyi ogiwulira nga erimu obuntu obwo ng'egenda bagigoba bugobi okuva e Sudaani mpaka waabwe eri waggulu eri gyeyira mu Mediterranean bayawula strip ya kilomita nga 3 gwe bw'obeera mu nnyonyi olaba ka green erudda ne ka green erudda ne bagamba egyo miti bibala mmere n'ebintu ebirala ebiyimiriza eggwanga lyaffe. Nagamba nti naye bannange amagezi bwe bugagga kubanga ennyanja eva Victoria wano tewaliwo omuntu n'omu ayinza kuyiiya
ayinza kuyiiya kutulimira nga Victoria bwatambula nti tandikira wali ejjinja ogende ng'oyiiya oyite weeyiira mu kyoga oyiye bwekube koona eryo bwetyo egende mpaka weggukira ate oba saidi nga ze pakwaki awo wonna tugende nti lwaki ffe waffe ajja kuga nti waffe gali amazzi nkuba etonnya ziri ku mbalamange ninga anoonya amazzi nkuba waffe etonnya naye era negyetonya tolabayo bunafu oba obunafu dokita bunafu abantu balina enkuba bewaabwe etali yakuyiiya akalala kendowoleza mu kintu kino omukazi bw'aba ali buto bw'olaba ali emmere aba teyeeriira yekka omukazi bw'aba alya emmere naye ng'ali ki ng'ali lubuto aba alya ebinaamugasa ye naye alyayo n'emmere endala nga yakugasa mwana we mu lubuto tukolanga kintu kyonna selfishly togenda kuzimba ggwanga kyebayita patriotism nationalism ebyo ebintu ebimu tebabiyigiriza n'abantu omuntu abeera bw'atyo ng'ali patriotic ng'ali nationalistic nga tiyetaga kuyigiriza nga kiri muye mu mbala ye naye abantu bwe tunaabalinda okugamba nti katugende mu ssomero tubasomese abantu bye babasomesa banoonyamu valiyo eneebagasa immediately ate era abantu abakola ekyo dokita okubeera nti bakola ekintu nga tebeetunuulidde baba bakkiriza okweyubula in the sense nti oli n'agamba nti Charles Tumwine bw'aba si yakikoze tewali muntu mulala yenna ateekeddwa kukikola asobola kukikola kasi tonunulwa okuva mu mindset egamba nti nsobola gwe wekka gwe champion oweggath oba oli mu trouble y'amaanyi kubanga Goliath kyava kubisa banne kumuwaana n'agamba nti ye champion singa baalinanga bana lwali lujja kunyuma ono era ne bwe yandi mukubi abasatu bandivuddeyo obuteesagga naye yekka yaliyo kasolowooza nti gwe wekka gw'oli mu ggwanga era gwe wekka gw'osobola okusigala ng'oyakataala owedde obudde butuuse n'obuweereza buwedde obudde butuuse nti bwabaawo omuntu katonda downloading ng'alina kyati obudde bukedde nga gwe champion wekka bw'oba si gwe teri alikikola owedde obuweereza buwedde toyinza kuba na vision ng'olina okwolesebwa toyinza kuba na idea nga olina ekirowoozo ekirungi nga kiri limited ku ggwe n'osuubira nti kirisala ne kigenda ku balala nga tokibalowolezaamu kirigenda kiti kisobola kugenda kyova olaba nga political parties ezisinga tezisurvivinga dispensation emu nabanyinizo abatandise tezisobola kusukka batandisi baazo. It takes a whole lot for a visionary okuga nti ekintu kino bwe ndiba ndikyagala mulembe gwe siriimu kanchiwe gundi ne bonna bakigabaneko. Where's Uganda People's Congress using ali njogera ne council wa Lubiri katogera ku bintu tebyali bya politics katogera ku bintu bya is my friend ne nkasula Walubiri mukwano gwo. Yes council mukwano y'obutume era lunyiriri olwo anti amaze gakolo kujeje gali gakulukidde n'omugamba naye ekintu kyaffe naye council oyita ku Uganda House olaba yaganti lwakubanga abantu ba leaders our fathers ekintu bakifuula personal ne bakifuula nga kiri individual nga buli kyonna kiri target ku bo success in nga kiri target ku bo ne batakita it made all the sense kati bwekikomyewo nezikira conversation tebakita nti political party tesukka mutandisi waayo era bwe bayakusuka kuba kuwazaawazaako mu Uganda nno kati tulina kuyiga bintu bibiri. Ekisookera ddala okuyiga okugamba nti kino ekintu kiri mu bangi. Ekyokubiri n'okuyiga nti gundi nga bwakimaze saagala ku reinventinga wheel kati kanyambo ono akola ekiki kanange ngende eri eggulu limpe ekirala ate kiyinza okuyamba kiri nakirina lumu mu mutima gwange naye nga wali nti atagulodde ebigere kakati kanzireyo ku drawing board katumuwagire
sijja kukola simira tewaliwo kubanga kyewali oleese ekyo kyewali ofunye teyali tekikoma kuggwe kyali kigenda kuyamba abantu abalala kati olwokubanga ono akiyimiriddemu nga kikigenda okuyamba abantu abalala nga nange kikyali kigenderwa kyange kanyimirire mabega tugende mu maaso kati kitegeeza bw'otawagira ekyo gwe ekikyo kyali si kyakuyamba abantu balala kyali kikyo kitegeeza ddayo eri eggulu waliwo ekitambula ffenna amaanyi gaffe tugateeke ku kitambula kakati eno wiiki nze njiteeredde famire eno wiiki njiteeredde abantu abayitibwa ba corporates abalaba ebintu obulala abalowoleza awamu amakampuni nammwe era tubasuubira okubaako kyemukola ne bwonoobanga gwogamba nti nze nedda lindako okugamba ebyokwagamba nze ffe tukugamba nti wano waliwo omukisa ogw'okugaziya erinnya lyo kirowoozeeko tandika kifumiitizaako kitwalira obudde njogedde mu ngeri ya si kubalatana kusaaga naye njogedde mu ngeri ya bulijjo yakulaga bwangu bwa kintu kino nti kakati Charles Tumwine alina abantu 7 awaka 7 emirundi 8 gyemitwalo 56 mu wiiki 8 kati ye wagenda okutandikira kubanga gwe 8 agwo ogubala kuva kati twetaaga si gyemitwalo 56 ogireete nga gya Charles Tumwine nga famire tugere tugula ettaka naye oyinza okugamba naye abakozi bange bonna ze nina abakozi 300 tyotyo buli omu mutwalo gutya abakozi 300 buli si gyemitwalo 300 abakozi 300 buli omu mutwalo gyemitwalo bwe bukadde 3 yes bwe bukadde 3 emitwalo 3 obukadde 3 times nedda emyezi 8 3 emirundi 8 24 kakati ndese 24 million za kampuni yaffe buli mwana buli mukozi omuwereddeyo omutwalo kati Dr. Kirawano ng'akugamba nina lisi wano yesigenda kwogera linnya na limu naye family omwami ye yagambye emitwalo 4 buli wiiki mukyala we emitwalo 2 buli wiiki omwana we mutwalo omwana we omu 2 3 4 5 6 buli mwana mutwalo kati yagenzo ogigatta nga ye omwe wiiki alina okuwa emitwalo nga 11 kati ye wiiki egiba emitwalo 16 kati emyezi 16 emirundi 8 emyezi 2 gyemitwalo 32 mukyalo emitwalo 16 abaana emitwalo 8 emitwalo 96 yagiwaddeyo omurundi gumu kati yakigatta yaweereddeyo abaana ezo buli muntu azisobola ate ng'oweereddeyo baana bo naw owaddeyo ekintu ekisoboka naweereza ne gundi ye kyazimaze mitwalo 97 mu gijo kati wulira bishop owaddeyo sente mu ngeri ya kusaagasaaga bwekyo katonda n'alyoka agulokokera ku ekyo ky'okoze n'alabisa abaana b'obulungi oba kampuni yo waliwo ebintu dokita nga byangu okukola ate nga kakati no waliwo ebintu bibiri oteeka okukakasa nti Melkizedeki ono kabona wa Katonda omuntu yenna atakakasa nti tuwulira okuva mu ggulu oyo Yesu tulina nakye tumugamba naye bw'okkiriza nti abasajja bano batya Katonda era nti ffe ensi tugiyitamu twegendereza tetwagala mabala gaayo tetwagala kutwogerako gye bulijja nti abo batusuubiza ne batakola kyetuvudde tugamba tukwate projekiti eno mpola mpola tusooke ekisoboka tufune ekifo era mu myezi mitono tugere tugamba abantu ti ekifo kino mukiraba kati kino kyaffe kyaweddeyo oba bakyatubanja naye kati wano wetuli embaluwa zizino endagaano zizino tewaliwo muntu agenda kutugoba wano nga bwe batasobola kutujja wali mu ndeeba bwe bati batasobola kutujja wano endagaano zizino ebiwandiiko bibino contract yawedde eyo ye phase 1 oluggwa ne tugamba nti kakati kino kyekyapa kyavuddeyo kiikino mu ngalo zaffe nga tugamba nti mwenna abaagala okuzimba katubalabeko
awo muntu alyoka aveeyo kakati bali be tubadde twogerako abagamba nti nze mpaji ya mmeka geeti ya mmeka awe bajja okujjira naye ku ddakiika zino twagala kusooka kufuna kye bayita space ate space teriiko tteeka nti eteekwa kuba bweti nti sente ensale nedda sente ffe ze tugenda okukuŋŋaanya mu nnaku zino mu wiiki zino mu myezi gino ebiri ze tugenderako eziriwo ze tugenderako tetugaa nti teriiyo ttaka lya miliyoni 1,2,3,5,6 teriiyo ttaka lya miliyoni 2 buli eka nga twetaaga 2 biliyoni yaliaga distance ate kati bwe mutalifune mugamba teri teeka ligamba nti tuteekwa kugenda gidi oba gindi oba gye baseera oba wabi apana tetujja naffe tutunuulira mutuuka awantu muba mwakasimba w'ekigere nga nnema etuuse wano we mwaguze empewo muba nga bwe mumanyi kati oyo ground waako oyo kyebayita due diligence gwe tuliko tumukola agwe ennyingo 3 zibadde kiriya nnyo kyekigambo nekyo ennyingo 3 zibadde kiriya nnyo ennyingo 3 spiritual authority esigadde naawe Katonda ajja abaana ba Isirayiri emisiri agamba nti si wakubanga bakola bulungi wabula kubanga Katonda yayagala bajjajja baabano. Can you imagine nti waliwo omulembe Katonda gwakola obulungi nga tasinzira na kubo naye abatunda n'abasaasira n'agamba bano beevuluga bano baali badde beetaaga kiboko naye olwagundi negundi anti Katonda wa Bayibuli ono kyova owulira nga ye Katonda wa Ibulayimu ye Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo Katonda ono gwe bayita Katonda wa Isirayiri ono buli waloolesa gye bamirembe 3 buli lwa planning ekintu kati gwe wooli Katonda alaba gy'ova oli mu senta ya mirembe gyabo kyeyava alondeza dde lyabwe eriddawo n'akujja mu Misiri ye Katonda yabajja mu Misiri n'abatwala mu nsi gye yabasuubiza ensi kati baalirayo nga bagibasuubiza naye bali ensi olw'okubanga yakyogera n'akibaagaliza kati ajja kikola kati n'olwekyo actions being beyond our generations nekiri ekya authority ekyoyogedde spiritual authority being recognized beyond time nekisembayo legacy being built in the loins of obedience obuntu obusatu bukulu nnyo kale katugendeko kiddako ndowooza simanyi kiddako awo Uganda yabaddemu olukiiko lunene tabamiruka tabamiruka noonya ngeri ya nabadde obwedda njagala okuweereza buno obuntu naye kati buyise kale katukyogereko nga wekiri IRCU ya playing a part nene centerpiece at the African Regional Forum for SDGs olukiiko lwabadde munyonyo naye ne batuwa roolo nze gye nandde suubira batuwadde roolo nene nnyo 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 yaki buvunanyizibwa ki olukiiko luno lwe bayita AFRSDG lwabadde lutunuulira how far we have come what has been done n'ebirala lwaleese bapulezidenti abakyaliko n'abaawumula 12 era Pulezidenti Museveni abadde mu bagenyi wakati munyonyo yasalwako buli pulezidenti gwolowooza nti wamakulu bakikwette baani bonna Zambia emanga awo bonna babadde wano Mnangagwa yazze ye in fact yajja 2 days earlier kakati nno naye kyasinze ffe okutunyumira kwe kuba nti olukiiko lwe bayita Mnangagwa muleke ajja kusurvive nga teri atasurvive olukiiko lwassissaamu ebintu ebyamagezi 2 abaana n'abavubuka babagasse yabadde emphasis nnyo abookubiri kyabadde religious setting
religious setting yabadde yakabi nnyo nti Uganda bawaanye Interreligious Council okuba nti eyambye bannayuganda eyambye ne region okutegeera role ya religious institutions mu kudeveloping amawanga gaabwe. Sinali sikirowoozangako nti bafaayo bwe batyo. Baani abawaanyi? Bano bennyini abakolagana ne SDGs. Bwe president abo balabanga Interreligious Council ebadde y'amakulu nnyo. Nze ne bampaamu session okugikyeyalinga. Kakati naye mu kutandika awo waaliwo ebintu bingi bingi. Naye oluvannyuma ate ne banzikiriza okukola ze bayita closing remarks. Kakati can you imagine ng'oyimiridde mu maaso g'abasajja abo bonna ng'oyogera. Kakati kambayambe mu abataafuna chance kuwulira bigambo byayogerwa. Bino bye bigambo bye nayogera. Era ngenda kubibasomera byonna eddakiika zibampa 2 oba 3. Bwe muzigumiikiza nga mbibasomera. Ezo zokka. Mwolo olukiiko Museveni wali Kikwete wali Gundi wali mwazigumiikiza. Lero kati eddakiika 3 betazigumiikiza niwe zaali badde 5. Ngati bigamba bangamba kola closing remarks. Nembatererera nembagwamu nembagamba bwenti. Nti nkyazinoonya saagala kumala googera bintu bitanyuma. Nagamba bwenti. Your Excellencies, distinguished delegates, colleagues and partners in progress, I was supposed to chair the last session, which should have brought us face to face, not only with data, but with real stories, real lives, and real lessons from the field. This would have been no ordinary panel. It would have been a platform of voices echoing across the continent, sharing testimonies of both successes and failures as we journey towards 2030, but that is off the table now. Yeah. Someone has named the SDGs Supreme Divine Goals, a call to action. As we come to this impactful gathering, let me express our deepest gratitude as IRCU for your passionate participation, your thoughtful reflections, and your unwavering commitment to these sustainable development goals. Personally, I come from a media and legal background, which base allows me to interrogate the many things that we said and promised to do. The panelists have shared stories of success, and they have inspired us. We have discussed failures, and they should remain and remind us of how far we still have to go. But what matters now is what we choose to do next. The goals before us are not just ideal on paper. They are the heartbeat of humanity's hope for a better future. The SDGs are not just a to-do list for the governments represented here. Let us live with conviction, because these SDGs are a moral call for every individual, every organization, and every nation to rise above business as usual and step into bold transformational action. We therefore must leave this great hall with not only documents and reports, we must live with conviction. Conviction that poverty is not permanent, and with strategic cooperation, we can defend it and defeat it. Conviction that our planet is not disposable, and urgent climate action must become the rhythm of our work. Conviction that inequality is not inevitable, and justice must be woven into every system that we build. To the policymakers,
They must lead with courage, not convenience. To the private sector, they ought to invest with vision, not just profit. To civil society, they must amplify voices, especially the unheard. To the youth, your energy is not optional. It is essential. As we come close to this powerful and spirited gathering and its ending, I am filled with deep gratitude for each one of you, for your voices, your commitments, your wisdom, and your unwavering dedication to the vision of a just, inclusive, and sustainable Africa. Today, we have reminded ourselves that faith is not only a private conviction, but a public good. Our temples, our mosques, our churches, and sacred places and spaces are more than just places of worship. They are engines of transformation and hope and healing and human dignity. Together, we have reaffirmed our role as moral compasses and practical actors in achieving the Sustainable Development Goals and the African Union's Agenda 2063. We have reflected on the journey since 2014. We have acknowledged the progress made. We have also courageously faced the challenge that remain. And most importantly, we have recommitted ourselves to walk the talk, to turn our faith into action, and our action into impact. Let us now go forth with renewed purpose to build stronger partnerships, to lift the voices of the marginalized, to protect our children, to foster peace, and leave no one behind. It is written in the Bible, in the book of John chapter 10, verse 10, I have come that they may have life and have it in abundance. Jesus said, let us be instruments of that beautiful life in our communities, our nations, and across this beloved continent. Africa, indeed the world, will not transform because of what we say in conferences. It will transform because of what we do when we leave the conferences. Let this not be the end of a conversation. Let it be the beginning of a new movement driven by tangible, touchable, achievable results, powered by resilience and anchored in hope. And as we close, I'll challenge you with these words. The future is not a place where we are going to. It is a place we are building. Let us build it wisely, boldly, and together. Let us therefore rise and move forward, faster, smarter, and united. Thank you all. And may we carry this momentum forward into the next ARFSD-11 and beyond. God bless you all, and I thank you all. Ooh. Wow. Eddoboozi platform eri gye wasosogama nti yadde teyateekeddwawo gwe wagikozeseza. Anti mu kutandika yabadde nalina session gize nalina okukyalira abadde atandika walina agamba nti yadde ekyo tikyakoze eki naye abadde omugaso gwakyo kyonna kino gwe wakizimbi ekyo kyamaze. Anti eri session gye baali bampadde yali egenda kutunulira testimonies ne achievements ez'abo abaali ba benefitinze from the agenda n'engeri gye kikozeemu. Kati ne bagamba naye obudde buyise biki kati bwegenda okola closing remarks. Nze ne nkola closing remarks. Bwetyo ne mbagamba bwetyo neetambulira. Yabadde very challenging. Actually olya buli kintu kyonna ekiriwo si kyakwesuubiza bwesuubiza kyakukola bukozi. Bw'otunuulira eggwanga Uganda lye lyokka erigenda lissaamu ekitiibwa abantu abali mu nzikiriza nti si basiru era tebamala biseera. Uganda yekyakirina alinamuuko lwakubeera eriyo abaagala okkitta naye ekikwewuunyisa
ate luli olukiiko lulugamba and Uganda has excelled at it. Ekyo kikola bwe kiba nga kyogeddwa kuva sayidi eri endala kiba kikola nnyo. Kubanga bw'ogamba our nations, our economy is not disposable. Ukagamba omuntu atudde wali mu lukuŋŋaana alabira ddala nti analysis ekoleddwa omuntu amanya nti remarks zino zikoleddwa with a keen eye n'okwetegereza kuvamia tokitiddeko ante zalonga kyakubuuza nti okuvamia kwekola kakati nzijukidde nti sikyakumala togwiridde kigwire wabula okyetegereza oliaga omwaka gwe bayita 2063 waliyo ebintu byetusuubiza ensi nti bino byo bitekukuba nga biteredde 2063 Africa ine ebintu byegamba bino byo tebijja kubaawo, tewali babwavu, tewali babino, tewali babiri, malaria ali bagenze byonna ebyo perfect health omuntu atambula nga endwadde ezisigaddewo ndwadde za mpisa. Naye ekyo kyoyogereddemu n'ogamba nti tulemeku tibule tuva mu meeting ezifaanana bwe ziti bwe tuba situzeeyo kubikola tuvaayo batuwadde empapula batuwadde bino buli agenda okuyimira n'atuwa speech ezo zonna ez'abakungu ze baakoze zonna ne bazituwa n'okomawo n'ekifayiro wekifayiro naye nga ku byonna bwe kuba nga tetugenda kubikola tekirina makulu. Olwo lukikole twabadde mulwabadde lukambwe nnyo nnyo nnyo. Nze kugaye nti natunuulidde Munyonyo n'endaba valiyuye. Prime Minister yasooka okujjaawo n'atugamba twabagamba tuzimba Munyonyo nga mutukuba amagye amavundu. Ne tumuga nti naye abali bakuba amagye amavundu era ffe watulabayo mbakuba amagye amavundu. Aga nti asi mmwe naye abalala bagatukubanga naddala eyo ffe gye tubeera mu Parliament. Mugati kuba amagye amavundu majegere gwe tulabanga okasuka bwotezi judo ani akukuba amagye amavundu naye nga yabadde ayomba nsonga ye nti bali ekifo kiri kyokka kati currently mu Uganda kyekisobola okutuuza ba president abasukka 10 comfortably ne ba parking motoka zaabwe ne bakola ebintu byabwe ate ng'olabira kikyayina n'ebibulamu and decently bamugattako nnyo. Ekyokubiri ne President Museveni ndowooza kati wokka wa feeling nti ali secure ngali within the confines of the building. Munyonyo. So to me it was wonderful. It was wonderful. Atenga enkiiko zaffe zaali ziri ku sidelines ngeno mu conference breakaway zaali eno mu balibali naye no mu main conference ate bo be baali boogera bokka. Obudde obuwanvu omuntu siwe bukulu n'ekyo bukoleddemu kubanga dakiika nga 3 era bangamba nti you have no more than 5 at least 3 owuli ebirimu nga weetaaga obifumitizaako n'obikolako omwaka ogusukka mu gumu nti bwe kyetoolola wekituukira okudda wano wabaawo ebibuuzo nti okusinziira ku kye twagamba tugende tuteeka embiito mukola kiki ekikolebwa okwetoolola kuyinza kukomawo nga mu bbanga ki anti gwe wadde oyagala okulaba munanga yaliranye Museveni nakugambye nti ojja kumulaba oba oyagala ajja kusabayibi abaana bamutwala nedda ekyabala bamutwala kitte ogambe nti asobola okusabayivinga abaana bamutwala kati obanga olese ebyo katugende ku birala Honorable Nambi yasazeewo okuddayo okuwaaba ate yakirowoozeza yakwatidde obusungu yagambye nti obululu bw'abantu abasukka clearly constituency erimu polling stations nga tebalina records zaazo yazeeyo mu kooti naga nti electoral commission nenalukoola batunnyonnyola obululu bw'abano babukubirawa awabira babiri bw'otoba waabiri era tolina kyokoze yabasimbye yasoose kubawa bbaluwa ate ffe nga bannamawulire n'atusimba gye bayita press statement. Press yo esimba ensonga nnya enkambwe
simanyi oba kirimu amakulu okuzibabuulira kuba mujja ziwulira nga baziwoza naye yasimbye ensonga nnya ensonga enkambwe eziraga nti waliwo ebizibu ebyali mu kalulu ako so kakati akalulu kati kooti egenda kutandika kuwulira ate bupya alinga ayagala okutumya nalukoola aveeyo akomewo akalulu kakole katya kaddibwemu kisinziira ku mpaaba n'engeri gye bajja okuwaba kubanga wali okusooka ndowooza nga tanafuna bintu bino byonna yali alowooza nti bamulidde buli kati naye bwe yamaze nagati mulimu ebitabo naye obululu obwa bokisi egindi ne bokisi egindi obululu obusukka ku polling stations ennya oba etaano buliwa kubanga polling stations zibeera named wali ku balokole wali ku muzigiti wali ku gundi polling stations ziteka okulaga obululu buliwa abalonzi abasooka omutwalo gumu mu kakaaga abatakuba bululu so kati kyekiri nno mu offing bwe munaawulira nga bizeere kagamba nti ate mwatugamba nti yali abivuddeko akyakiriko nnyo azzeeyo ekirala nakyo kipya kati ekyo ffe tukivuddeko kati wano wetutuuse tudduka buddusi kubanga twagala kulwawo ennaku zino okusuula ekikongolero kya kasooli mu kibuga Kampala okusuula ekipapula kyobadde oliiramu erindaazi kati kuli punishable by jail term bakusiba balongooseza amakomera gonna ga city council gonna gali ready era bayoola suula ekicupa olukisuula beppa ne bakwatako engalo kabangali bw'oba obadde ku bodaboda era awo webakwatira ne bodaboda yo ne bagenda babasiba mwenna kyondoza ekijja kukolako bajja kikola city council ejja kikola kubanga abantu abali zeras okulaga nti bakola abo abasuula oli yakyomebwa emibambo n'atambudde nakyo ye yennyini yakisudde yoyo yennyini adduka oyo yakisudde n'agenda yebakiriza ku lubenki apaana nekimugoberera ojja kumulaba bwe kyamugoberedde n'akola atya neyebaka kyamugudde ku mutwe n'alyoka amanya kyeyasudde ng'adduka nti kimusinkanye ekibi ky'omuntu kirondoola kisudde nakyeyambula n'afuna obuweero kiringa kiyimayembe paka lwe yakyejjeeko n'atereera kijja kukola naye kati ffe katulabule bantu katulabule bulabuzi bantu nti bw'oyingira mu kibuga ne kasasiro w'omuzeeyeeka oba muteeke awatuufu oba abantu kisinza giwakulira era neewuunya abantu bakoowa nedda tumwine okukoowa ati kikukozesa nsobi ate naawe kujjako obutali buvunaanyizibwa abantu bali disgusted tebali tired abali disgusted kubanga omuntu agenda naga twafa dda kino kyonkoze kibi nnyo yalideeza ebidiba mulimu nakali oli abanga agamba nti bwe nakiteekawo kiteeka okubeera obuyonjo buno bwe bunaabaawo bajja kubuwa obukulembeze obulimu eyo nno ate yesinga n'obuzibu era yeremeseza development mbu kino bwe kinaakolebwa bajja kukiwa Museveni oba bajja kijja kuweebwa Sserwadda stupid ziri ssatu kati naye ekyo kijja kuminimizinga ku bukyafu bwe kitaabeere politicized kubanga ojjukira Jennifer Musisi kino ate yali akitutte mu levo ndala nga n'okulinnya obulinnya ku green era ne kati bakwata era ne kati bakwata abalinnye ku green ebyobufuzi byakitta ebintu ebisaawa nedda waliwo abantu abateeka okusirika si byali ku opposition anti byali gavumenti ne statement eyajja nankulu mu ntebe yagamba nti atta obululu naye ekituufu kiri bwe kiti nti eri abantu abateeka okusirika ng'ensonga etambula nze olumu ekyala wange yaŋŋamba yali agenda okugoba omukozi najja naŋŋamba nti omukozi gwe bayita gundi ateeka okugenda
ne mugamba nti agenda lwakubaki nampitiramu ensonga ne mugati lwaki temutegeraganye kintu mugambe akole bwati naga nti kati bw'atagenda nze ngenda naga nti bwenna musigale hapana yali ansibye nti tebasigala bombi oli bw'aba tagenzi yagenda oli bw'asigala yagenda kati nze ndatandika kutwala valiyo HR n'omukozi HR n'oli junior we mu rank nga sola kubageraageranya kati nesalawo nti omukozi oli ali mu rank endala yaba agenda nenjiga okuva olwo ebintu ebimu sibyogereramu nebitambula kubanga amala kulaga nti namugamba bwenti ne muwa options zino na zino kakati tunatuukawa anemye agende ate abakula batyo era ekibatawanya kiri eki kwemanya nti baperforminga bulungi anti gwe mwoyo gwa entitlement oguli mu bantu bamulya mmere omuntu okoloza nti I am entitled abalala bali eki bamulya mmere entitlement yeah I'm indispensable yeah nze wano najja tukatere embundu najja wano nze njawo toli entitled ojja kugenda otunula oti ejjawo entitlement era nze nakiika kati nze nalabanga Kampala yafiirwa Jennifer Musisi olwa statement yemu yokka eyakolwa ate nga bagireeta ne bajogera tebalina kye baali bakozeewo tebawangulanga Kampala sense even then obuyonjo ne bufa naye nga Kampala naye tebamuwangulanga kyenvu demboza Salongo nti kino kinakola era nze ono omukazi ali mu kesi emyezi gino gyokka egisooka talina kye yakoze bamuyuuya ati kyenkugamba talina kye yakoze kubanga abagobesa oli noono basobola naye okumugobesa ataze kiteeza akyali ku mmeeza yajja nga kiteeza ali ku mmeeza alinga eyajja okukola kiteezi musu omusaasira anoonya ne watandika amataba geeyongedde okusinga ku Jennifer Musisi abantu bafa mu nnamba ezitakkirizika bafa mu Kampala kakati anti kiva wali nti abaagala entebe eyo waliwo abajagala nga bo mamanyi nti bwe bamala ne bagituukamu efuuka company limited naye nga bano bonna bagenda bagituuzamu tibanatuuka naye kino bakwateko abawera ojja kulaba nga kikendeddeko naye era kijja kudda obuzibu bwebona ng'enzikiriziganyako noono anyway kangendeko kiddako kubanga era ebintu bya Uganda tebiggwayo Egomba waliyo ekyaki abantu b'oku kyalo gye baaguddeko ne bagimenyaamenya bagiranga ki ya nabbi wa bulimba ab'ekyalo bamutegeera batya nabbi w'obulimba n'atali wa bulimba ate muli balabira ku bibala byabwe abantu abalina kyo bayinza okulaba ebibala anti era yali tabagamba bali mu ggulu yali agamba bano ti mujja yesu watakati yali ayogera n'ab'omu ggulu kakati tubetubeine ekyaki badde olunyiriri yesu yali nagamba bali ab'omu ggulu apana yali agamba bakunsiti ekkanisa bagisudde ku ttaka nga wabaddewo okufa kw'abaana okw'ekiziizi talaba ekyo kakati olaba dokita ekinzijo kizza akatambi ke watolaga ku Sande ak'abasajja bali ababoofu ababatiza nga bakwata nabanga akuba olugoye ku jjinja kakati nno bano bo tebabatwala mu ddwaliro era bagambye mutubuulire wakalaba akaana naye nakalaba previously kuba kaluddewo nkatambula naye bwe nakalaba ku Sande nempulira obusungu Ninga nti mama w'omwana ono alowooza ki n'akazaamu ogwokulina ogwokusala n'akanyulwa n'akawa Asha n'akongerayo ne kadda ettale akati nno bano bo ate bo ekyabwe tebanywa ddagala tebatwala mwana ku ddwaliro kati ab'ekyalo waliwo abaafudde abaana basukka 12 olwa negligence ne bama medical attention n'ebirala kati abantu b'okukyalo ne bagugunka ne bagamba nti gavumenti
obanga egaanyi okutegeera kye babagamba kabo bakikoleko. Abantu bakubeera batya obuvunaanyizibwa okusinga gavumenti. Anti poliisi nejja, poliisi yazze ng'ebuuza, so now who has broken this church? ate broken this church? Who is accusing? Ne babagamba nti mumugende mutuwaabire ffe tujja kuguwoza ogwo. Tewalabye wa poliisi gwe basse? Nze nkugambye kati ekintu kye bayita mob justice. Mob justice tukyogera ng'ekyokusaga nga tusuubira nti kijja kukwata kkubo ddala n'eryo ekkubo gye riri. Sande wayogera wano nti kijja kumala kutuuka ku munene. Omwana w'omunene balyoke bazuukuke naye wansanyusa nnyo buhampusi bwawali ematanga ekaddugala bakajjawo ku olwo tekasula naye olaba nti abantu olaba mutume mwine abantu ne batandika okulaba ekintu ekituuse naye nga abavunaanyizibwa kubira ddala ku chairperson ero si wano baliwa anti local council chief asooka ye bamuwa omutwalo gumu oba ebiri n'agenda mu faamu ye n'akola byakola eno ensonga agiveemu ne katambula ne kagenda kuwomuluka womuluka ye n'abaga nti ebyo ebintu sibi ab'omuluka ojja obagenderere bazibu bakwatira mu bintu bazibu abantu abasinga obungi oluva ku wano bagenda kugombolola kubanga wewali abalina aboogeza amaanyi kakati ab'okugombolola abo be b'emitwalo 5 ekirabo kya service emu bamumaze kati olwo nga bagenda wa RDC yasaako omukono tikyakyebwewo kubanga RDC tayagala kono na bululu bwa bakama be wali owuliddeyo RDC opposition naye nga twogerera mu kintu kino Dr. Nesalong tuteekwa okubeera abeeraliikirivu nti abantu basobola okugugumuka ne ku kintu ekitali statement nagikola kati njiddamu the government cannot blame local leaders over cultic churches. Doctor kyembadde ngamba nti abatuuze bayinza okugolokokera ku kkanisa endala eterina tendencies za occultism nga balina obukyayi bwabwe anti neighborhood zibamu abantu nga balina nga balina abantu we batuukira bonna ng'ekyalo okugugumuka mulimu munene nnyo abantu basobola okukyawa ekkanisa baneiba abo etulekanira biki teriyo kkanisa gye batakyawa ekyo kibabuuliriddewa naye bw'oligenda mu cultic tendencies mu extremes abantu bajja kugolokokerako kati wali akutaasa emyaka nga bakiraba owagundi n'afa bano boogera ddaziini y'abaana ate nga abakazi bano abali ku mulambo bakaaba kimu kyokka abaana bange ne batabatwala mu ddwaliro nga bagamba nti bali mu kubasomerera abaana kati bamaze okuloopa naye dokita gavumenti eno eriko ebintu bingi nnyo byekola naddala ku bya security kubanga tugirabanga ekoze bulungi bambega n'ebirala bambega bakomawa bambega bakoma ku nsonga ezireeta obusambattuko nga zireeta entiisa mitima gy'abantu tiwaliwo obwerinde nga kisuubira nti bambega bakoma eyo twawulidde nti nno Ssaalongo mu Kibiya atandise obuyeekera awandiika bakunywa ku olwo naye babaga nti twawulidde nti abantu abanywesa parafini banywe mu linnya lya Mukama bambega batunula eri ne balalambala okizeemu nedda nze kankubuuze nze ate sibalabira na ku level neyono njiwagidde nenjisije ze balabira ku level ya registration nkuwagidde naye nkoleseewoyo wekka kubanga abaana ababasuula mu mazzi n'akwata omwana bwegundi babirawo ne baga ebyo ndowooza eddiini yaabwe naye ng'omwana afa so now they are baptizing let's go nani nga bavuge mu kabanga lyabwe double cabin kakati kabitandika okubaawo nze ate sivunaana bali nvunaana bano ababawa legitimacy kubanga bawa organization zinene naye bambega toba faultinga okubeera nti tebazuula kintu bambega bakolera mu hierarchy mbega bw'abeera junior officer naddira fayiro n'agikwasa senior officer awo weeri kati
oyo naye bw'ajongerayo awo weeri nze ndi kuba n'ababawo ebbaluwa nga babawaaniriza okusimbibwa kwabwe babasimba ate bw'oyogera nga bagamba obawalana naye omuntu n'ayogerera mu bantu nga mwenna mulina emitwe nga gikola n'agamba nti yeye Katonda ne mmwe ne mutatyamu twayogera wano kuwa obusobozi okutuka ne baatulabula nze bandabulira ddala leave these people alone. Odwori nabbi ali Kenya yagambye nti ne Katonda amwewuunya nti okuva mu nnaku za Nuuwa Katonda yagambye nti Odwori ate ye tabangawo kwegamba bantu babiri bokka bamanyi rapture weeribeerawo ne Yesu dirwada ne Yesu tamanyi ne bamalayika naye Odwori ne Katonda bamanyi naye abantu ne batuula nga bawuliriza mulimu abantu abamu abakola ne mu gavumenti eno kubanga twagenda ne dokita myaka dozanga 15 bwe gitegiise ow'ekitiibwa Margaret Kivumbi nga ayise dokita nga yakifudde kya buvunaanyizibwa waliwo abantu be batugambye ti tebanywa ddagala be bamu ku mmwe bammwe era bwe babasiba mmwe mututegeeze neegaanira ku ssimu n'angamba nti nedda nkoze olukiiko mbayise mwenna mujje kati jangu obagambe nti sibabo tuwulire jangu nze nange nempita nti olukiiko lwa Luweero sirulina structures nembayi tulukiiko lwa Luweero bishop n'omubeezi we amuyambako n'amagombolola gonna agali mu Luweero district ne Nakaseke ne muyita wamugattako namugattako nali ngenda n'okunona ab'ebbalibbali ne ngamba naye bwe nkwata Nakaseke ne Luweero abo nkikubye kati ne mbatuuza wali ne bampa akatebe ne bamuleeta omusajja bishop ali awo n'abagoberezebwa walugave ye Sserunjogi mugasimbagana ne tugasimbagana ne mugamba Sserunjogi ani yakuwa ebbaluwa ekukkiriza okubeera nabbi oba pasita oba kyonna kyoli gavumenti nagamba nti gavumenti nakwata bwati musawo ye najjayo ng'agiina ekyali valid renewed nemugamba okoze bulungi ssebo gikwase RDC asomemu alabye ng'olina ekiwandiiko kituufu kubanga kya gavumenti nze sikimanyi kakati wano mu kitundu kya wano mulina fellowships kinaki nazimenya aliwa ye n'atankana talina gy'alimu naye abazikulira ne basituka owa NAFBAC n'ayimirira owa Evangelical Fellowship n'ayimirira n'owa CIC naye n'ayimirira ne mugamba nti abo kati be basookerwako ono omumanyi aga nti mumanyi ng'omuntu naye nga ne mugamba nti ono omumanyi mumanyi ate ono naye bw'atyo ne mbabuuza bano ono mmwe mumulagirira ebyokukola ne bamwegaana naye n'abeegaana ye ali ku lulwe kati ne ŋŋamba nti nnyabo madamu RDC nammwe abalaba kuyambako kati abo babanyanjulidde bonna olukiiko lwa district security committee RDC waali n'olukiiko lwe lwonna na buli kika kye bayita district ab'ebyobulamu ab'ebyobulunzi ab'ebyobulimi police commander n'abalala bonna we bali awo ne ŋŋamba RDC nti bw'omuddiza ebbaluwa nga mmanya oyagala agisigaze baluwa ya government wataji withdrawing aba muziza mu business era nzawe nasibulira nze kasaya kiriza ajja ku kitundu tobulaba mirisa w'ettaka n'agamba ekkooti ejja kukola ebirala kino kakati nze nkisooseemu mugoberera nze nange bwe namukola namugamba nti ebbaluwa ya NGO gy'ogenda okumuddiza ya gavumenti bw'ogimuddiza omuwadde legitimacy bw'oba togimuddiza ojja kuba otegeeza nti kati akolera mu bbanga kati awo yamanyi nange sagala kumuyambako sagala kuyamba poliisi siina kyensalira musango nze mbalaze ndaze ensi nti gavumenti yeetongeza ebintu bino ebyobusiru nze nsimbudde era we nasiibulira ebbaluwa yasigala mu mikono gya RDC nakati simanyi gyeri naye olaba nga RDC yatwalayo bweki obuvunaanyizibwa n'ayita bekikwatako ate Uganda nti erina ebizibu bibino Uganda
kati ennaku zino egrapplinga n'ekintu ekirala kyebayita ani mukulembeze w'abalokole kisimbye nnyo kisimbye bakibuuza okufa obufi bakibuuza baagala okumu kubanga bagamba nti be baali bamanyi yenze ne Lwere kati Lwere yahandinga ova obukulembeze nga bakola ki nga balaba ne president yaliwo ate gwe bateekawo tebamulaba bagamba try to mind abalokole bakulemberwa abantu babiri naye kakati ate ono omulala yabulirawa gwe bateekawo nga ne president waali kuba ne president ye yamuwa n'emmotoka yamuwa nga tetumulaba akola aliruddeakola anti kakati bo tebamanyi balowooza nti okuwa emmotoka olwo bakuwadde obukulu bakusimbye kati fe be bataawa mmotoka ate nekibanga abatali ekyo kimu ekyokubiri strategies ez'okugenda mu lukiiko lunene kololo nawanawa nazo zakubuzaabuza ebyo gavumenti bigiremu okutegeera bwabanga ono gwe bateekako mu kifo kakati yateeka okubanga ye mukulu naye ate nga tuwulirayo ate omukulu omulala kakati ne babeeraawo ne bagenderagwe muwulira naye yaweebwa emmotoka kati teyaweebwa emmotoka mumuwulira akyali munkubo mulaba bamuwa emmotoka kati mumanyi lwaki tebamuwa oli ali luddawa kati oli bamunoonya ate noono naye bamulaba alina visibility bamulaba naye tebamutegeera kati ate yawaayo ate naye alinga aliwo alinga ate awaayo omukulu wabulokuyawaayo alinga ate awaayo kati kibatawanya nakyo naye bwe babitulekere ebyo tubibasobolera tukijja bibakolera fe tubagambe bakole ebintu byabwe naye gavumenti tekyasobola kakati kubuleminga balokole akavuyo ate kali wabwera akavuyo kali wabwe tekyasobola kubanga gavumenti yo yegininyini nze nagirabako ng'etongoza ani bishop eyali yekutudde ku kereziya gwali mukolo gwennyini government representation yaliyo yali nnene ate omuntu yajjanga wankizo twamulaba temwamulaba nnyo twamulaba gavumenti ebikolera ddala dokita ekitegeeza nti nno chairpersons LC1 bwe tuba nga tuli mu mulembe gwa decentralization olabanga gavumenti yalinga egamba nti tutadde eriiso lyaffe tusembeza obuvunaanyizibwa wansi wano abantu abakola ki abasookerwa kubanga n'abantu abategeera ekintu bali mu kitundu kyabwe ensonga bagimaliraawo naye olabanga ate bwe baamala ate ne babweddeza bulamba bonna ne babutwala waggulu decentralization eyomboozi babuzaayo bulinawe decentralization erina weekolera ne wetekolera kitegeeza LC1 bagibuuka kati makulu kubanga ye yali badde eteeka omukono kusooka ku biwandiiko ne bigenda nga bitambula ekyo tekiri mu ddakiika LC1 yagala mutwalo gumu gukyali naye bwe guba bwe tuba omutwalo gumu nga twagukuwadde ne wabaawo ekizibu kitegeeza gw'obuvunaanyizibwa okusooka ani akyalina obudde okukola ku bintu ebyo eggwanga lino lyanaanuuka temulaba eggwanga lisebbuuka ligenda liyiika liringa bulooka gye baayokya nejja omuliro obulungi kati enkuba n'egikuba lukalo egigonza kati buli lwatu nyame pa netwalayo ku ttaka naye dokita nalabyeko LC1 tugamba nti yetandise okuloozinga elasticity kituufu nalabyeyo chairperson LC1 nga terikyanyodde nti yateeka omukono ku kiwandiiko ekibba ettaka chairperson azenga akkiriza nti ekyo kyo kituufu ekiwandiiko ekyo nakisaako emikono nebamugamba wamanya ngaettaka babbalibbe ekyo nakimanya naye era bansonyiwe kyeyapasonelisiwa yaganya okwegaana ate yali eganya atya abazimu wabawanendoza balumiriza yogabada Uganda ewooma Uganda ekikukolera naye kakati kabatandike eyo gomba kati batandise gomba ekkanisa bagisudde ku ttaka bocha ne mob justice Dr. Twogera anti government erina kuzikiza mob justice ng'egamba bweti nti nedda erina kugamba bweti nti ekituufu kyekino bano bwebe baagala ng'ebaagalamu obululu bantu baayo kituufu luli twabawa ekyokulabirako
sebo mutume katubagamba bwe tuti nti mu studio ya feneri waggulu wano mwe mwali ekiteese ekyagamba bwe kiti omusajja yatugamba ebigambo awo ng'alinga asaaga naye ng'ayogera mazima yagamba na Uganda bonna bwe mulaba eyo ku nguudo eyo nga batambula mwemanyi baabalagawa kufa bagenda kukola nakati hapana abamu batambula nga bagenda butabika abo buula baabo kuliko agenda ebutabika kati awo kuliko omulala agenda Luzira kuliko omulala agenda Mulago omulala ajja kuyitira Mulago bamuteeke mu mmotoka bamuzeeyo ewaabwe gyazaalibwa ng'amagulu gagamba nti nvuddeyo Kampala butaddayo owulidde nga mu kwogerera mu magezi ago yali ategeeza bw'ati nti Uganda ng'eggwanga lina capacity to accommodate its sick abalwadde baayo aba morals ebakuumira butabika ne baterera ne badda oba bateredde bo bagamba nti agende butabika okutuuka lwalivaayo abalwadde mento sorry aba mento aba morals ebatwala Luzira bwe balifominga ne badda mu society batalifominze nga balaba tannaba nga bagira bamukuumirayo luka lwalitegeera bwoba obeera mu banno tobabba tobanyaga tobatemula tobakola bwoti ezo sente ezirina abalwadde abatawanyizibwa ebitulumba bijjidde mu mpewo zetusa amazzi getunywa n'ebirala bagenda Mulago gye babajjanjabira emitwe ebifuba embuto buli kintu buli muntu kyalwadde Mulago abafiiriddeyo nebawa ebbaluwa nti ono munnayuganda waffe Mulago tasusseewo tumulemeddwa n'atuyitako kati agenze mu nsi endala nayeffe omubiri gwe tukuteresa egindi ne bamuwadde certificate teri muntu atali identified ekitongole kya NIRA byekikola ono wuunaze kati wuuno ali ku ssomero kati wuuno awasiza omukyala kati wuuno kutuuka bamuteeka wali wabbali ne bakwata omulala bamutwalaganya kyekitongole kya NIRA kyekikola kati oli bwamala okunnyonnyola bw'ati otegeera butegeezi kati doctor okirelating otya neno mob justice government ekola etya okubeera nti tuavoiding ebintu ng'ebyo government eraba obusiraamu nega nti bubuno wano bwesimbi bu obwangirikani bubuno wano era tubona ebumanyi webuli obulokole bubuno wano obusodokisi bubuno obukatuliki bubuli omuseventh day wuno bano bali independent ebyo byonna tebabiriimu ngebakolera doketi nga babeeraawo ng'ediringa nabo ng'abantu baayo nga bwediringa n'abalwadde nga bwediringa n'abalalu nga bwediringa n'abaziba emisango buli gwetategedde eri begamba nti oyo emukuumiraawo kubaga kati twagala kutusibako buli kinaka kyakyali kyonna ekiri mu dduniya kwani tayinza kutulekera balalu emanyi nti tewali muntu alina bajja tukuba amayinja okugjako gavumenti yeeyina facility ate okukuba gwe ejjinja temuli kantu tebajja nakumanya naye okuba ejjinja balina kukuba mu motoka ya pulezidenti oba ya prime minister lwe bajja omukwata oyo ne bamutwala awatuufu ono mulala badde atambula ku street nyabo temukuba mulalu oyo waawano tumumanyi temukuba waliwo emmotoka ya minisita gye bakuba amayinja omulwaji kuba ejjinja mulalu ne bamuyoola bagenda oyo mulalu temumumanyi mulalu wakuno gwe bayoola aseka n'okuseka nno ne bamanya nti mulalu aseka mulalu yennyini awedde emirimu olumu asingawo naawe okutabuka nitusiba emigwa ekyalo tekirina kirala kisiba ku nkondo kakati ate ku nkondo we bamusaga ne bamuweraawo amawolu n'emmere endala aleme kubafiiramu kubanga mwana wansi egobya ono omwana mutani wansi egobya owokusatu obubwa bujja bulwanagana naye KCCA bwe yabadde eyoola abaana ku luguudo teyageze mu mayumba g'abantu apaana si buli mwana nti bamuyodde be bayodde babadde ku street tebalina waabwe kati nabana abatalina waabwe be baba bakwata balina okubakolamu omulimu waabwe
gavumenti ogigamba ekintu ekyangu bwekityo ogiregeera Saalongo Eh? onyonyodde ekintu okindaze ennyo abaana be bayodde tebanonye baana b'abantu apaana babasaze bwe baliyodde buyozi n'owe yadde agenze kati gavumenti abaana beerina okuyola be batalina ye bwe bayola ebatwala wa kyobadde ogamba kimbadde ngamba abaana ab'emputtu waguira giuva naye waliwo eddeyi dayeeka oyagala kiwano odde wise lwaki oli wane saawa genda mwana wange genda ate n'abaana ab'emputtu ab'eddalu naye abalala abalimira baba bakolera ekkomera ekampiringisa ejeriri baba bateeka enaggulu barifominga balifoominga olowooza nti basaaga barifominga n'amalwaliro bagayuzaamu ne baga nti lino lya kansa lino lya kino kubanga tumala gattiriza bintu anti omwe ajja kulwala endwadde enkambwe ng'ekyamuleeta kataago kati alyoka afune tuberculosis afudde n'afa ekitamuleeta emyaka egyo gyonna naye banga ekyo kyagirimu okutereka ekyo nekigirema mu failures za gavumenti eno eyo ye failure namba emu they have failed so badly eno gavumenti efairinze mwekyo nekola byonna amagye gawano agali disciplined kyotolooza nakulowooza gamulembe UPDF gabilemwa omanye ekyabadde Congo nkutwale Congo nkulaga ekyabadde Congo M23 yeriisa nkuuli M23 giteekewa bbali ago magye malala nkugamba UPDF balabiseeko ebibuga ebi ne bikulumulukuka ne baaniriza ba heroes operation Suji abatuuse baabo ne babaaniriza wanapigania uhuru wa wananchi zenyimbe zabadde eri mujje kakati bano balemeddwa bulemu omulimu waliwo ekitali kituufu tunakisanga ekyo kale waliwo ekitali kituufu katumalirize Uganda tugende ku birala obudde buyise Minister Ruth Nankabirwa kati Canon yawadde obujulizi n'empunga bunzi kwani abantu babba oyiro abeera mu zitransforma z'amasanyalaze bagenda kusiika muwogo bwe bulwadde bugenda okutta bannayuganda yagambye nti abalwadde kansa basiika muwogo kati babakebera ebindaazi ebirisiikibwa mu kibuga half cakes ezisiikibwa mu kibuga anti yeta diminishinga cakes zino chips and chicken atali mu matundiro matongole oli oyira abimyusa akola langi baddira oli ateeka mu butto we ono wa bulijjo naye n'asuulamu kano omulimu gwako kukola langi kumyusa nolowooza nti roiko ng'oli ku mafuta ga genere gagondi ga transform ate yetakendeera butta akendeera naye ono oyiro takendeera kubanga ali designed kulwanagana na heat osiika ebintu paka newecca ali anti oyiro bamudesigninga kulwanagana na muliro takendeera sikolideko ekyo ate gwokinsomesa kati anti bamudesigninga kulwanagana na muliro kati omutadde ku muliro osiika ebintu byonna tosobola okuvuga emmotoka yo n'ogivuga kilomita 100 nga oyiro akyalimu ng'amafuta gokka ge gagenda ate bw'obanga otaddemu motoka y'amafuta aga V-Power n'oteekamu ne oyiro yenna bw'aba naddala limera n'oteekamu V-Power mu engine ovuga kilomita zotosobola nakutegeera kwegamba luwaawo ebirungo totunda mafuta ano banafu andi ayina engeri gyakola mu yingini agikirininga newewuka naye kati yagambye abantu bagenda ne basumulula amasanyalaze ne bagajjako mu bitundu ne badraininga transformers ne bazivandalize naye bwavu ndowooza bwavu nabo contributize kinene n'obwavu dokita nabo ate obwavu ne bukugana omubbi okubba anti kyegamba nti bo be balina okuyiiya engeri gye baprotecting ebintu byabwe bo balinawo obunafu bwabwe naye tugamba nabaana ababbi obwavu omubbi taliiko bwavu na bugagga eriyo abagagga ababbi obubbi is a moral decay naye waliwo ebintu ebimu ebireetera
kyogere nga weegaseemu nti abantu ffenna abakola obwenzi tekiba nti tetulina bakyalo babaami just obeera na bunafu anti gyeŋŋamba ekyo ekikupika ekyo kakati kati olaba nti ekyo kiri moral eno kizeemu naye kati waliwo ekitemputi ng'omuntu nti omuntu ono alina kyalina bw'ayitawo n'akola ekirala kiba kifuza ekirala pulaani agirina naye waliwo ebintu byatamanyi kukola waliwo ebintu byatamanyi kukola kakati tamanyi bwe bamyusa lindaazi ne limyuka half cake neyemyuka neyebajjula n'okwebajjula eti mu kujja neyeyasa n'ogitunuulira ng'etwala amajaani kyalinga kuliga kisubi oba omujaja ng'emaze okweyabuluza bwetyo amajaani kuliko oba ekisubi oba omujaja bakugjawo bujja ne baga nti gundi situka tugende nga yeyasiza mbweti anti osuulayo nze tebangobye ku half cake zenjagala nga ki mbadde nzagala nina kitadde mu bintu ebyo balimu oiro wa gundi wa transformer oiro wa transformer abawa kala tabawa kukufumba abawa ebintu bibiri abawa erangi n'ekirala afuka catalyst ku butooli nakendeza ku ngeri butto gyakendera mu lusamiya kubanga bana olaba abatunda abo bana abasiika baleetere naye abantu bana ababba agwa ku transformer kati wulira yatubuulidde mu spiiki y'omukyala n'amasanyalaze okitegeera abo omukyala yatubuulidde mu spiiki ye nti ekidomola ekibeera mu transformer ekidomola ky'amafuta oba batekamu 2 oba 3 oba 4 naye ekidomola ekimu ekya 20 liters kigula $40. kati oli omwana tulaba nti aba akola dokita $40 ng'ate petroli oba diesel lita 2 zigula $100 nga 10 kati onaafuna 4 gwe lowooza bw'ayimiridde kati oli agiraba egyo dokita baali boogera ku basomesa nsonyiwa saagala kuzabuzizya ku kino naye abasomesa aba gavumenti batuuka ku ddaala nga alabikako mirundi mitono mu kibiina lwambeera alina okudduka akuba ekiki ekyeyo walala okitegeera kati agamba nti abaana balina okusoma bwabalabirira kati bakikola kyava asomesa wano 1 hour nagenda awalala another hour n'alinya kabodaboda nagenda awalala another hour n'agattagatta mu ga private bamuweeyo kantu akakola ki akeegasa ate omwe ayinza n'okugamba naga nti nze ngenda kubaleetera pepa nga bwegenda okufaanana ajja mu dometry olowooza nti azze ku coaching yakiro naga buli kyembagamba mukitwale nga bwenkibaga ffe tusetinga ebibuuzo enamba eyo mugiraba ejja kujja nafiire ku namba education so abasomesa tubiika akantu ke tubakolamu nti omusomesa bw'aba alinawo akantu waakiri zibeera empisa mbi nti yetasaamu kitiibwa mulimu abo bajja kusigalayo naye tukendeze kuba n'abadduka ku mirimu olw'okuba nti mbeera naye bwe butuuka Ssaalongo abantu ne batandika okusima obunaala nga bagamba nti wansi w'obunaala eriyo Mercury bwe batandika okusima obunaala ne basima obunaala awo omusajja Idi Amin president n'ayisa ekiragiro eri abasirikale abakuuma obunaala si mumukwate abasima simu banoonye mubakuba amasasi ne batta abaana nga baabo ku bunaala nga kano ne kali tebaddamu kusima Mercury paka lwe yagenda obunaala ne busigala nga buli mirembe therefore okomyawo mu justice nawe mukole eyo eyo yandala nkomyawo yali military justice nkomyawo wiiro nti wabeewo wiiro kubakati omwana waliwo atasobola kulinnya transformer ona wabeerawo amasanyalaze ogajjako obujja omwana tasobolaokumanya nti kino yenkola odraininga wa omanye emisumaali gisibye transformer woosumula odraining ate okubanga muntu agimanyi omanye otya nti kati gajja ate bagana sparking nga wamuli nze kyenjogera kiri bwe kiti minisita yawadde obujulizi nga tuyite maama kale mukyala Ruth Nankabira minisita eyo information bw'amala oggiwa wadde tajja tubuulira remedies zagenda kukola
neffe kituzuukuse wateekwa okubaayo ebintu ebimu ebikolebwako oba ne bigwa ebbeeyi oba ne bibeerako strict observations. Baatugamba nti mu Uganda mulimu abantu abaddira amazzi gano ge bayita bottled water nga booza obucupa ne bateekamu gano amazzi aga bulijjo ebabooza ne stroba zooza baana bazifuiremu oli Kafumbe Mukasa wanje abaana bali Kafumbe Mukasa balina ebibaawo bazizaawo aziteekamu ekisaganda mu mazzi ero wansi n'abanga akotteyo azibulongingamu omulundi gumu buli kantu ne kafuluma nebanga empya ab'obupapula baliko kakando ne bazzaako naye okujjago tukozeseza enkola mutumetumi negyadagamba strictness eyo nebeera ku baana abali abajja kusoma netugijja ku baana abasi kubanga abasiisi b'amandaazi waliwo innocent people waliwo n'abataataddemu ako kati bwogamba okukebera ennyo amandaazi noono omutwaliddemu lwaki ate inspection bwetyo egenda okusosola buli muntu bamukebere anti kati kyetugamba nti mubakebera okusinga essaba liteeke ku bano baani abo abazirinnya eriyo ebintu ebinywa butto omungi nga kabalagala ebintu ebyo ebinywa eŋŋaano okunoga butto kabalagala n'azimba chapati no bakalekale chapati no nga kalekale naye erindazi eryenkana ng'ekikopo kyange kino neribwatuka werituukira okuba nti liyidde lyeyasiza n'okweyasa liba linywedde mungi waliwo neryokwatako n'onyiga bwoti nga likyatiiriika liryenjatika patimenti enjatika nkyakya anti kati nalyo linda soba nti ulikola ng'enkyakya bezigira kati nalyo lyeyasa ebizimba okukkiriza naye okimanyi nti olina lyokwata bwoti n'olinyiga neritiiriika erirayo gyeriri kati nga nofuna kasavieti ino n'olisuulayo naye olaba nti kansa obungi bwa kansa bwolya era mukyala yakyogedde minisita yakyogedde nagati kati emulaga eriyo kansa ebika bitalowoozagako research has found ti abantu bano balina bye balya kituufu nnyo edda mu kyalo dokita mu bwavu abantu baasika akabalagala nga bamunogesa ojjuka ebinaakani oba byalinga binazi sibyali byali binazi ne baasa bakitema ne bakidraininga n'abalala ne baddira wakati w'omukyuzi guli ogw'omunazi kino ekintu ekiri wakati ekyeru kino ekyalibadde ng'ekinyama bakisekulanga ne basekula kati ne bakinyiga ne bakikamula bulungi nnyo ne kivaamu kyekivuddemu ekyo oli agenda n'agula akacupa ka butto oba akakebe n'agattamu olutokosa nga kifuuka kya bulaaka akavaamu kaba kaddugavu bwekati abaana ababiri ate twabalabanga nomanya oyo yalidde gundi nga kisaze maapu ate saabanyumiza wano nabbi eyali ebugolobi ku 24 samubanyumiza omwana kiswa kirinikewamutunyumiza gwe batwala ekitabo gati ono yalidde biki bannange atraining agenda bugenzi abaana baswalanga kyali kibi nnyo naye nga nabbi ali gindi bugolobi kalo kyekitintale ng'ate asibuka wakakande yali branch kakati kakande omugambako kakande baali bamutandise bwe twavaayo abalala ne bagenda okumutandikatandikako nabaganda naye kati mwe munjagazaaki mulina layisensi yammwe nange nina eyange naye gwe olifuna ddi chansi n'okyaza ku pulezidenti gwali kukyalira ddi n'oluzzi lwe mubadde mugamba nti nzigalewo omukulu yalunaabiddemu nze nzirira oluzzi olunaabirwamu abantu abakulu ng'abo nze nduggalewo n'azikiza ekyalo kyazikira twalabula Ssenyonga ne tumugamba Ssenyonga omusajja gwe wepankirako tojja kumusobola omuntu alina mandate nga alinga gavumenti yemusimba omugamba ki yadde olina layisensi yo naawe naye ate ono olina kulinda ne wabeerayo omuntu omu n'afiirayo oba mu luzzi oba kati yesaala
omuntu omwamba afiire mu ngalo bajja kukola naye ate era olw'okuba nti ensi eyagala ebyayo omuntu afiirayo ne bamufulumya n'otomanya nakumanya nti yafiiriddeyo bamuzingazingako n'afuluma saavisi negenda mu maaso bakubuuza nti omuntu wagenda mu ddwaliro tafa era n'ow'eggomba ono kyeyabuuzizza n'ow'eggomba yakibuuzizza ow'eggomba yakibuuzizza ti abaana bonna bemutwala mu ddwaliro bawona abaana bonna bemutwala mu ddwaliro bawona. Okay, tusembyeyo obuntu bubiri bwokka tuve wano. South Sudan yawadde UPDF a heroes welcome wadde ogambye Congo ne Congo babawa naye ate ekye South Sudan kyagenze wala kyayiseewo nyabo tawuni gye bayita Bole ne tawuni gye bayita Fataki ezo zo kyabadde tekibangawo bannange ekyo tebakirabanga bannange ya kale no South Sudan oyo South Sudan tawuni bbiri bwe beesolooza Bole ne Fataki babagambye nti kye bakola Yesu katukibakole nababawa gye bayita Palm Sunday triumphal entry Palm Sunday entrance bawuba leeso walabye eki bw'ogira okyayogera oba oyagala kulaba anti nkugambye nti ekyo tolina kyewalabyako katawuni kamu ate kakyatambula tawuni zeekuŋŋanyiza nga bbiri ate eddako yeesinga obunene era aba UPDF bali mu raha gyotolowoozanga n'amaanyi agataligabulijjo civilian n'osooka olaba ekyo babaaniriza mu maanyi UPDF keyingire nawe okkiriza keyingire kibadde kijja kuba kibi sivo we badde genda kuddamu keyingire naye gundi riyeke batugambye bamujja ku bukulembeze bw'ekibiina kiri ekibadde kiwakanya pulezidenti riyeke Machara bamugjeeko bajja kukangamu kabayingire bakangemu wabeewo kokkaamu kale tugende ku kirala oba ekyo bakibalekereko naye ate banakireka tunakola tutya dola yagudde ate ekyagwa enkola ya Trump yanyiizizza abantu ekyagwa nnyo bagamba it is the lowest since 2022 that the dollar has gone against the euro and the pound ne currencies endala in fact egali amawanga tegakola reforms ezaabwe ez'amangu nekimalinga okwogera nti nno kwati yeyongedde kunafuane okubeddadanga mu 22 ezeekola ki ebadde egwa naye kati yagudde ezeenafuwa yagudde biryawo yagudde nnyo ku Biden yatandikira ku mukulu oli Biden tariffs zino abantu naye ekikulu ono omusajja mukulu mwana mukulu his excellence kyayagala okukola just kulaga nsi making America great again ayagala kulaga nsi ndi bino akangamu tariffs ezo zagamba 15% 25% gwe China nkwongeza kutaddeko kyena tebiri sustainable talina capacity ne Canada partner number 1 almost namba emu naye kati akangamu agansa bagamba nti make America great again mulaba enjugumiza ensi Europe yonna eri ku bunkenge Asia naye yogera ebwatyo waliwo atayogera kale katuteeze katwogera kale mwogedemu ennaku kyenda even Canada is crying Canada they are making noise never before has a nation been talina capacity to nokwana ne ku gundi industry amakolero manufacture va ku bino whisky wine n'ebirala softer products naye nokwata emmotoka nokwata emmeri Japan omuddawo nokwata emmeri tosobola nokwata amawanga agalinaawe mu bintu ebinene ebizito abamanyirwa ab'olulango akangamu tekisoboka abalaze nti America ayinza okuba alina kyabala akulaze nti America ekolola mu myaka ena gyagenda okutuula asobola okukola reforms zino
nazisimba nazogera na sustaining and mitono nnyo kati ogumu guno gutambula agenda mu nnaku 10 tasobola. Therefore abantu buli muntu alina kuguma asirikire waali kino awona kangemu buli muntu adde ugumire enkyuka twogera SDGs ye sustainable development goals ye yakibuukamu yavuga nti Bungereza otukoze ebintu bingi ebbanga ddene netukusiriikirira budde bwe buno yono NATO sijja kusirikana temujja kuleeta sente ku mmeeza akangamu naye ate ekirala kye yatakudde ze trade tensions yatakudde kwegamba yanyonyogedde abantu abaswahili bakwita kukwaruza n'abatakula ku saidi yeno neeno kakati amawanga nga China Bungereza n'ebirala olaba nga yabatakudde byabwere ayagala bave gye bali kati omukulu kyakoze alabisiza amawanga mangi kati ensi etegedde contribution ya the rest of Europe ku NATO percentage ereeta sente mmeka mu equipment n'ebirala etegedde nti IMF is America basically mu abalala bade bagamba muteekayo bwekiti abalabisiza ayinza okubanga nno akola mu nkola eyo andi kati ajja singa America I withdraw NATO muba mulimu ebituli ebitagambika therefore muneetaaga ku mmeeza kati Ukraine jangu twogere kakati kino kyakola abantu balowooza nti kiri economic naye kino kinene nnyo kiri political big time ayirudde abantu aexposing abantu amanga gakubagana IMF akulaga nti tundu lyonna Luxembourg baade boogera ng'olaba baga kati obadde ogamba otya kati tukole kubanga kati bagenze mu kwebuuza ogamba otya naga mujje tulabe India Modi yazze n'amuga nti yakati gwe kyoyogedde kyekyo kye mbadde ŋŋamba tunyigirizibwa ebbanga ddene kati gweddayo kati gwejala ate era mu politics wa America naye ati okimanyi aterako ozibukulo obwongo Trump talina bintu biri awo byasobola kukola mu myaka ena naye ekyo kyokka anyenyeza okulaga nti eggwanga erina kyebayita amateeka eggwanga eritambulira ku polisi eritambulira ku mateeka ku policies ne ku mateeka gaalyo nga babiholdinga strictly era ekyo kyetuteekwa okusaba ensi eno edda ennyo ow'ekitiibwa Bahati ayisizaawo akaseera yayogerera mu State House nga actually eyamusiikulira fitina yali Lwere Bishop Lwere yagamba nti nze nawaayo obukulembeze tada namuga what why didn't you come to us mu open how ku microphone why did you come to us you should have asked us umuntu ava mu bukulembeze bwatyo n'agenda what did you do namala dda namuga nti kakati otunula n'ogamba nti amawanga gali agakuuma amateeka gaago obutiribiri n'enkola yaago obutiribiri bwe gawulira nga twogera tutyo ng'ate we are policy makers gatandika okulowooza naye abantu bano bokakati era wa gye balikolera ebituufu bwe batyo ne bagamba nti fe omuntu tamala gagenda bwatyo ate ne Gaddafi yakyogera revolutionary tebamala gagenda bwe batyo nakalulu kaba kafaanana katya nekiwulirwa ensi yonna kakati abantu abagenda batukasukamu obwo obuntu obutwa small doses of poison bukula ne bugenda nga bukwata n'abantu abanene n'abantu abakulu n'owulira ng'omuntu ayagala kuyita mu kisanja kye omuntu ayagala kuyita mu bintu bye no kati naye ono kati waliwo omulamuzi yafulumya wa Supreme Court eya Uganda neda eya America nagamba nti tosobola Trump ku deporting abantu kubazaayo kugira boti era tukuwadde saawa bweziti bewatute egundi obanoneyo ni kati yejjulo de nagamba nti aina right deporting era n'okuinvokinga akawaayira kakakalinyo ka myaka k'emabega nga deporting omuntu nakaina rights okuba nti akakozesa bw'abala but at the same time ate waliwo omulala eyamulabisiza mu ngeri endala bakwata omuntu wa Palestine nedda we Mexico bamukwata nga balowooza nti gwe bakute mutuufu kati tumwinulira omusajja gwofaanana saagala kumwogera wano era nga babakutte babiri
akumanya ekaya yawulako tumwine Nedda. kakulu asomba era naye mufaananya features kakati bwekityo bakwata atali mutuufu ne bamuyoola nga gwe bakutte citizen ate citizen wa America kasitaba nga yabulina ng'alina obutuuze bwa America alinga lwe baakuba Pawulo emiggo ku street ne bazuulireyo nti Muloma ne kino bwe kyali kati bali ku pressure ya kunona musajja nga bamwegale bwegayirizi akomewo yakotya kulabisa okwo kwe kuswaza ebintu ebyo ebijjamu omuntu ng'obadde omusaamu ekitiibwa ate ne kifiirafiira awo n'omutunuulya ng'oga nti kakati ono nali nsuubira nti alibeera mudo kakati Trump abamutaputira amateeka bano balinze kumulabisiza wali mu kulonda mu midterm wange eritadda yadde yayogera ku kyokukwata mu constitution atakisobola ekyo takisobola of course yayogera bwogezi yagereza ayinawo balina mutandikira wano kati midterm we bamulinze kubanga kati already waliwo obugulumbo bw'amaanyi nnyo Elon Musk waliwo n'abaami abalala babiri beyeriranye nnyo bagugulana kakati tulowoozamu nti kiyinza obutaba kirungi naye yababuuza ku Elon Musk nti bwe bamuwa alternative ne bamuwayo omuntu alina amagezi bwe gatyo asobola okukola ebintu ebigasa eggwanga bwerityo ajja kumuta yabagamba nti nze nja kumuta naye mumpa omuntu ayambye economy abakoledde emmotoka eza valiyo abakoledde ebintu ebigenda mu maaso agenda mu bizungirizi adevelopinza America mpaka mubire kakati mwagala ki oyo mwagala ki kakati obanga timumwagala mumpe yamufaanana ntandikiraawo bakyamunoonya ate nga mupate yange mwali kubanga bonna abali ate abatali mupate ye nabo tebejjaayo bo balinze nabo kuddayo mupate y'abali be bajjako gye balirabikira oli omwana w'oku campus eyakulembera ennyo wali mu gundi ziri eza Palestine bakkiriza bagenda kumudipotinga yayina green card kati nga kweyeyinulira green card watonaba nayeyinula nakola buli kintu baga nti agenda green card watona ekukkiriza kukola bukozi obudde bwaffe tekukkiriza kubeera obudde bwebwo kale aha oyagala messages nze tandika ezange bwe mutegeka amasimu nze ezange zituuse ziyise wano ziringa bujanjalo ntandise naya mukwano gwange mukwano gwani nono Senta Musiwanda gine yaweereza ne message zo Senta Musiwanda ziziti obungi agambye kabaka mukononga waliwo yafa nga awezeza emyaka agambye kabaka Kiggala ye yafa akaddiye ese kabaka Kiggala yafa mukadde n'agambye yayiyo oluyimba lw'eggwanga lwa Buganda ayitibwa Reverend Polycarp Kakoza oyo si yali owagundi mutegi Polycarp aba ayinza n'okuba wakyali mu 1939 Polycarp Kakoza very popular tinange erinnya eryo ndiwuliranga ate wajuzi lwaki amututte mwasa yazaalibwa mu 39 agamba oluyimba kuliya omwaka gwa 39 He created this iconic piece in 1939 and it has since become an integral part of Buganda culture and identity. Mu mwaka ogwo naye abalokole lwaki temukwata Dr. Serwadde oyo ne mumufuula Ssaabalabirizi wammwe olwo nalo ne luggwa oyo nsobola n'omukubuulira awuliriza kati naye erinnya ndisirikidde kakati nno ono bamuyita Diplo Segawa agambye nti ekitiibwa kya Buganda excellent meze n'olutiko bayimbye bayimba dda naawe agambye nti Polycarp Kakoza yafa dda bambi ekitiibwa nakabirwa aleme kweyisaako abakozi b'amasannyalaze bebabba oiro nebamuguza abantu ebyokulya n'agamba era aludde nga bamutunda bamuyita konko mbw'agaana butto okukendeera kyekyo kyennyini babbamu n'ewaya z'amasannyalaze
nabo bazisala ne bazibba abamasanze era bayisolo zibba beboka bamanyi nti nkwata wano ne gatankuba bazibba beboka ekyo kisobokera ddala aha elo tukututali ku simu tukutute dibali mutuwadde bambikidde chairman w'ekitundu kino mwetuli ettemusanga afiiriddwa taata we. Hello. Lamusiza Dr. Serada. Era. Reverend Polycarp Kakoza. Hello. Yes. Tukuulya bulungi. Reverend Polycarp Kakoza yayiye ekitiibwa kya Buganda yasomesa ne President Binayisa mu primary. Yes, mane President Binayisa. Yasomesa mu primary. Oh, yamusomesa. Kakozo. Otukoze bulungi tweyanziza. Bagambye wano nti yafadda. Nti yafa. Naye kakati atoyo atongeddemu akalala. Yasomesa ne Binayisa ku primary. Nawe osobola okulowooza ekiri. Onyuza okulwanyisa ebiriibwa nga bisiike kizibu nnyo kubanga babisiika toliyo naye mpozi sensitize the consumer omuli yefeeko otherwise okulwanyisa omusiisi kizibu nnyo oyo omukulu Luwemba agambye mwe balina kuweereza omuwandiisi w'ebigambo ku screen akoze ensobi lyensaba okutereeza awandiise nti church stroke shrine raised to ground agamba nti yawandiise nti shrine posing as church okwawula makanisa amatuufu ku fere abeekwese mu church abadde agamba oli awandiise church stroke shrine agamba nti aleme kubikola ki kugamba nti kino kiri kimu nakiri bambi bali ku awandiise screen ndoza ategedde ensobi gye badde bagolola hello tukututali ku simu obadde osoma dokita mbadde ndakugamba nti abamanyi omukozi wange bayita Julie. Hello akadde baffe mbalamusiza yesebo ono kutesa kwa Mukama Gideon yogera amateeka kanso geewadde ebibonerezo ebyo by'amaanyi biyinza okuyamba abasirikale ba kanso bokka ne bitayamba gavumenti okutwalira awamu. Ekirala presiding apostle gwe walwanirira obulokole n'ogende Kanungu kati abantu baleme kubuuza ani akulira obulokole ekyo tekiriiko na lukiiko kensembyayo n'abalokole baffe abalina bye bakoze mu nsi bwe bavaamu fuba okubaako bye tubajjukirako okugeza nga mutumeddeyo balabye ekkubo kati awezezza emyaka 3 mugumu bukyakola enkungaana ku ssaawa ya Queen nabo tuleme kubayitako buyisiru kwakwayo tetugamba kubasinza wabula okubajjukira ku by'amaanyi bye bakoze nvuddeko. Bishop Donald Trump's behavior stems from his impossible political promise. I'm a bishop. Nedda zenkoze ensobi. Bishop Donald Trump's behavior stems from his impossible political promise. Make America great again. Which he can't do. Did you say impossible? Which he can't do in only 4 years. Hence forcing him to be mad. Prince Nkutu Meina Kivebu Soga Muyedudi. Dr. Mwebale kuweereza sebe ekya America kiraze nti America yefuga ensi yonna mu byenfuna. Kiraga nti tumwine regardless of his shortcomings. Kiraga tumwine ono. Nti regardless of his shortcomings akyali world consumer. Buli omu anoonya kufukamirira tumwine to survive. Europe ezuukuse wawulidde kye yeekoze ku lutalo lwa Ukraine. So what Tumwine is doing will end up when he's on top. Kati gwe gwayise Trump. Ayinza okuba ndoza letter T. Kati ewe munage gwe America. Ono ye Ismail Luwemba yakugamba. Agambye Polycarp Kakoza born 1912 April died at 91. Bambi composed the song in 1939. Yali 20 ati awulire ekirabo kya music
professional music ekirabo ekyo kyekiva kibeera ekirabo ky'abantu ekitasobola kuvaawo mu byakusaagasaaga omuntu alina ekintu mu mutima gwe nga kyakola kityo ngakulu si kitiibwa kya Buganda kyokka ennyimba zonna ez'ebitundu 15 ebyakola Uganda tekuliiko lwowulira n'osigala nga omadde Sentamu Sewandagi oyo Sentamu tututteyo mu kusimu tulekera awo tukututte Wanji Joli Hello. Yogera mangu sebo. Mwase mutaba sebo. Tuli sebo. Kakati ngo ogenze mpola. Kakati tumulese. Tujja kusobola. Mbadde ngamba abantu nti abamanyi omukozi wano gwe bayita Scovia. Yes. Julie. Afiridwa taata we. Sorry. Mawulire gaagalo ganguddeko wano. Julie Kiseera. Julie Kiseera, mukyala Kiseera. Afiridwa taata we. Mukozi waffe wano. Senior staff member waffe. Kibibambe. Musaasidde. Bumukeeredde bu. Ne ogame ne chairperson ne afiridwa. Ne chairperson wato Musange zone Mundeeba. Naye afiiriddwa taata we ye taata wakuziika leero yafudde mukyala Nakiryo naye tumusaasidde akati tuzeeyo mbyobufuzi ate tunavaayo bakeeredde bwe message tuzirekedde weyinayo Dr. Josumaka gye mbadde ndeeta yino egamba bweti olunaku luliba lumu gavumenti neekuwulira ku bino ebitandise okubaawo ng'abantu nabo bategedde nti abalokole si byebidiinidiini ebibeerimbikamu olunaku lujja kutuuka nga ebyo nabyo gavumenti ebikoledde ekyabyo ekinyiiza kiri kimu nti aboogera ate tebamanyi bye boogera ate ne batawuliriza babagamba bituufu agambye nti gavumenti olumu erikitereeza alabye kiri positive agamba nti gavumenti ewulidde ejja kutuuka ekikoleko luliba olwo agambye nti tubagezesezza emirundi n'emirundi naye basajja mmwe muli ba mugaso mu ggwanga lino mbasabira buli lunaku mufune amaanyi agabaleeta kubanga Sande mugisaamu obulamu omuntu n'alowooza ebintu bingi n'eyo gye tusabira abaawule baffe batandise okutuwa amagezi tubawulirizenga erinnya olyezi ndyogere ate ono aŋŋambye nti obubaka bwe yabusindise kwene ennamba endala oli aŋŋambidde ddala nti obubaka bwange mutadde kwene ennamba endala amanya gaabwe naye waliwo abantu nga message gyaweereza eri Hassan waliwo nampeza obakanaga nti nze message yange njitadde ku namba yeeri gye watuwa kakati atandise nze wamala engineer Richard ndi Masajja ku nsonga ya American dollar kijati kya tariffs okukyuka okusinzira ku ndowooza ya president nekikolerawo nga tekisoose na kuyita mu lukiiko lwawamu Senate obwo si wannakyemalira bwennyini mwe bali kutuweereza mumuddemu gundi wadde gundi iko Pastor Mukiibi kojja nsaba ku simu yo onkolera nze simwogerere nze nja kuweeno gwe omuddiza omuliro aposo eno kanjiwe gwe goba ogisoma kati eno bagigamba nze ndowooza Apostle tumanyi gwe akulira obulokole kubanga wagendako ekanungu n'olwanirira obulokole nze owa Mossad Entebbe Road
ekyo kyentiddensi owa musadiyani owa musadiyani ali ku Ntebe Road owa Musadi owa musadi ezo office zibaamu bakola banoonyereza wa musadi private babaamu tugire tubiwa gotobe tumene kwogera tusabire saaya tiwali wali wiki wedi nze Dani Buule ow'enjawulo eyayiiya olwa Buganda ye Reverend Polycarp Kakoza tubadde tuludde okuwuliza Dani mukama kikubalire bamuyita Reverend Kakoza the one who composed the song ono agambye Apostle mutusabireko bannange obwavu bubulwa okutugoba mu ggwanga obwavu bulo tugoba mu ggwanga eggwanga ne tubaamu nga tulinga abaalikyalamu obukyazi ensi neekuyitako ng'ekulumuluku kegenda nga otunula butunuzi oti kati olwaleero abaana bange siina mbatuusaako wadde omugaati banywere ku bikyayi ebikalu nze bannange simanyi eddako ate mwawe we mutudde omunyiriro kwe muli sabisala n'abala bafuna omunyiriro ezisigadde meseji tulazisaaga wiki nenyika Samwiri ow'ebuziga Kampala naye abadde atuwa Samwiri Polycarp olizisoma ddi tuzirekewo obulesi kale tezijja kusoboka njagala okutumira omusumba Nafula Ibanda owa Kaliro Miracle Center n'abantu mwenna abagamba nti mubeerako nga muwuliriza kakati bw'oyogera ebyo nange kantumire Nafula manager wange ow'Ambale kati gwoyogera banafula gwolesa ebya Nafula mwebale nnyo okubeera nti mutuwuliriza ne remarks zonna ze mwakola nja kuzituusaayo eri abakulu bakama baffe abatutwala mu kitongole kino era tuli basanyufu katusabe tukweyanziza Mukama nti yadde embeera abantu webanyize squeeze olina abanga talina nabo yekyusa talina emuyonka butaba nga talina na wadda abantu omu achikiridde abangi obwesedde n'obwesedde bw'abantu nti twagala na kujjula kudduka kuva mu ggwanga naye omwavu ate era tasobola na kudduka kuva mu ggwanga kubanga n'okufuluma kwo katalina busobozi bw'omufulumya ggwanga era yeetoola n'adduka ekibuga wabula n'adda mu kyalo ekyo kisoboka okulinnya ezigenda nga talidda tusabye omwoyo wa Katonda oyo aleeta obulamu afuuwa ku bintu byonna ne bidda bujja okusinziira ku kyamateeka olwokubiri 8:18 ayi Mukama Katonda gwabeera omulamu emirembe gyonna baako omusajja n'omukazi gwowa wisdom to create wealth eggwanga Uganda lijjudde obugagga obw'omuttaka above the surface mwebuli abantu bayiya ne bayingira ebibira ne bajja mu bundu batunda ne bagaggawala gwe Katonda omwesigwa gwe totuwa sente otuwa idea totuwa sente otuwa birooto totuwa sente otuwa maanyi okola obugagga otuwa magezi baako omusajja gw'osolamu doozi y'amagezi awo watudde waliwo obugagga plastic obucupa bw'amazzi bwa plastic buli mu amaanyi buli mu sente buli mu sente Katonda w'amaanyi tusabidde omusajja n'omukazi abagambye tubagasa era kibeerebwa ekityo balimega nti naye boogeranga abakudaala boogeranga abaduula bo bali twogera ebintu ebisobola okujja omuntu mu mbeera nti awo watudde asobola okubeera omulamu abaana babeere abalamu abaana basobole okusoma amaka ganywere kubanga amaka ne laavu omutali sente biba byakuyuuga bya mbirigo omusajja embeera emuzoganya omukazi ayiriba abaana tebamanyi kinaddako okulya kyamagero okwebaka kyamagero buli kimu kyakurentinga okuva ku nnyumba n'amazzi aganywebwa amazzi bagasazeeko nno tusabye ekisa kya Katonda amaanyi go galabisibwe guno omwezi ogwa April wabeewo omuntu aga nti Mukama Katonda anyambye nnyo buli musajja buli mukazi SME cottage industry na buli muntu yenna anaga ngenda kubeera kitundu koda stadium project amaanyi ga Katonda ag'ekiriro agasinga gabeere naye abagagga bongera okugaggawala n'abagagga mu family zaabwe babayita abagagga omusajja n'omukazi anaataaginga naga nti omutwalo nagowaayo naye mu bugubi nagakangezese oba abantu bazanya zaala aba ne bagenda mu jjada aba ne batakula obululu aba ne bakola ebintu aba ne basiba akapapula omusajja n'omukazi anaabetinga on God omulundi guno gwokka mutegulire omukisa
alyoka amanye nti obanga waliwo generational curses, generational trouble, abantu obutazalanga biri generation, wabewo generational blessing, omukisa ogunajja eri omusajja. Tusabye nga tukkiriza tukyogedde weeks zonna, the last couple of weeks abaweereza boogedde ne batusabira every evening, every night, nightly, ne tubiwulira ne tugaa nti weewaawo wabiwo ekisa ekipya. Omuntu agambye nti this is not as usual. 2024 tejja kubanga 2025 tejja kubanga 2024. Wajja kubawo omuntu agambye nti Mukama ampadde idea, yansuddemu idea, nteguluddeyo idea, kanjipasuwinge. Tukweyanziza olw'abalwadde bawonyeza, oli mulungi mu Kristo Yesu oyo atalimba. Amen.